olunaku olwaleero tebiba byangu ababuulizi b'enjiri abababuulira ku nguudo okubeera nga batambuza obulamu. Abasinga babikola kufuna nsimbi ate abalala kufuna tutumu. Grace Nakalema atambuddeko n'alondoola emboozi eno. Abantu bano basanga batya obulamu nga babuulira enjiri? Semeza Yesu abeera omulokozi wo. Yesu akwagala. Goriza Yesawa Yesu obulamu. Yesu abeera omulokozi wo. Ono ye Tigayiza Cosmas, omubuulizi w'enjiri yo ku luguudo, ng'era tumukwatirizza yeetegeka okugenda okuweereza Mukama. Tigayiza mutuuze w'Ekitebi wano mu ggombolola y'e Lubaga, ng'era okuweereza Mukama gwe mulimu gwe. Wali weebuuzizzaako engeri abababuulira enjiri ku luguudo gye batandikamu olunaku lwabwe? Tigayiza atutegeezezza nga bw'atandika n'okusaba Mukama asobole okumuwa ekigambo. Sisobola kuva wano nga sisabye. Nsaba kati waliwo kisinziira ku season Mukama gy'ayagala. Waliwo wenva wano nga Mukama ampadde ebyawandiikibwa. Ne wabeerawo wenva wano nga nange simanyi kyakwogerako. Ne ntuuka mu kibuga ne nkuba aleluya yange era ng'omuvulizi w'enjiri. Olumala ogikuba bwe nti Mukama nampeerawo ekigambo. Olumala okufuna ekigambo olwo nga yessa mu ddene okwolekera ekibuga okubuulira ekigambo era nga akozesa takisi. Bw'atuuka e Kampala olwo n'anoonya ekifo ekirungi ky'asobola okuyimiriramu ng'abuulira, ng'era buli kifo atera kubuuliramu essaawa 2. Nina ebifo byemanyi byensobola ogendamu okubuulira enjiri. Naye waliwo enaku wentuuka Mukama n'abingaana. For example, yesterday nagenze nga njagala mbeere wano ku Jessico wansi awo. Kati natuuse Mukama nakingaana nengamba kanyambuke ngende wali ku kikuubo. We natuuse awo nempulira nti kino kyekifo ekituufu mulina okubeera. Nembeeramu nembuuliramu enjiri. Ono atutegeezezza nga buli kifo bw'alina enjiri gy'akibuuliramu okusinziira ku mbeera erimu oluusi n'abantu, olulala nga Mwoyo bw'abeera amuluŋŋamizza. Ekyo bwe kimbeerako egamba Katonda atera nnyo okuleeta abantu mu sizoni eyo nga baagala nakulokoka bazze okwenenya, abaali bagwa ne bakomawo ne bagamba njatuza nali nava mu by'obulokole. Wano wennyimiridde ge maka g'omubuulizi w'enjiri ey'oku luguudo Cosmas Tigayiza, newankubadde ayise mu kusomoozebwa kungi asobodde ogenda mu maaso n'omulimu gwe. Yankwata n'ansindika mu luguudo wakati, abatembeeyi nabo ne bavaayo ne bansindika mu luguudo wakati kwegamba nga bakutte Bayibuli baagala giyuzaamu. Ne nvaayo kw'olwo lunaku bambuulira enjiri. Omusiraamu najja wakati mu kwogera nampanda amalusu mu kamwa. Ne mutunuulira ne mugamba Mukama akuwa omukisa. Kyokka alina ebirungi byafunyeemu era ng'agamba nti obuweereza bwe bugenda mu maaso kubanga ateekeddwa bulungi. Ekisingira ddala nfunye okuteekebwa mu by'obuweereza. Nfunye okutendekebwa okw'enjawulo era nesanga bwensanzi nga bampita mu bitundu eby'enjawulo. By the way, sikoma mu kibuga. Naye obeerawo otya kubanga tolina mulimu mulala gw'okola? Sirinawe nzija nsimbi zimbeezaawo, wabula ate Katonda yamanyi wanzigira ssente, nange nesanga bwensanzi nga nina ssente. Gye nkoma okubeera omwesigwa mu maaso ge ambeesaawo. Era kati ebimu ku bintu ebindaga nti simiridde bulungi na Mukama, ekimu ku kindaga ekyo kubanga wiiki eyo nga ntewaanye nnyo mu by'ensimbi. Ono obudde